إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغنا ببتيوة نبنيز ببتيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبكر زبرونجي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لواكي التوحيد لماذا التوحيد لواكي التوحيد يا برغانا ببتيوة لواكي فيك الدوك بيرانغا تنونيا التوحيد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم أبغانا ببتيبا لواكي التوحيد كوين سونغانتي قد انتشر كثير من نواقض التوحيد مع جهل كثير من المسلمين بهذه النواقض ما نواتو تكدو كنونيا التوحيد رسونغانتي Ebijja Omuntu Mubusilaamu bingi biyitiridde era bisaasanye nnyo mbulamu ummeno awamu n'okubanga abantu bangi mu basiraamu si bimanyi yesobola kyonna okunoonya tawhid bw'onoonya tawhid ojja kunoonya ebimwonoona osobola okubeera nga obyewala limadha التوحيد لأنه قد انتشر وقد كثر انتشر كثير من نواقض التوحيد مع جهل كثير من المسلمين بهذه النواقض وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نعم twatandika okulaba ebintu ebijja omuntu mu busiraamu ne bimukasuka ebbali era nga bw'afiira awo Allah azza wa jalla wamujjulirira awo mu kaseera ebintu bino we bimusulidde ebbali ne bimujja mu busiraamu afa mu kafiri yennyini ate nga n'omuntu tegenda guvaamu wala hawla wala quwwata illa billah kati wegendereze nnyo nga twogera ku nsonga zino twesabe nnyo Allah azza wa jalla tuzeewale kubanga zoonoona tawhid zoonoona obusiraamu zoonoona obukkiriza zoonoona ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala eri gw'omuddu jakutegekedde kasa oyingira mu bintu bino twatandika okulaba ebintu bino ebijja omuntu mu busiraamu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala era nga tuli ku kijja omuntu mu busiraamu ekisooka nga kyekiriwa ashirku fi ibadati llahi jalla wa ala ogattako Allah tabaraka wa ta'ala mu kumusinza ashiriku fi ibadati llahi jalla wa ala ogatta Allah azza wa jalla n'ebintu ebirala mu kumusinza okitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ate nga era kumusinza yekka jalla wa ala twalaba tugenze tulaba misomo gyaffe egisema biga ensonga eyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala bwe tugamba nti ogattako Allah azza wa jalla mu kumusinza الإبادة أكسنز الله عز وجل لا تصح إلا بشرطين الأساسيين أو بشرطين أساسيين العبادة أكسنز الله عز وجل لا تصح تكبر كتوف إلا بشرطين أساسيين وكجا وكبر كتوف نبقى كرزوبيري أو بكرو الدلا مكسنز الله تبارك وتعالى إن سنجن يقول تولي نقول دلا مقادة واجي مجنزي ويشتيوا إلوجي توسي نكوب السلام بانجي بإذن الله تبارك وتعالى نقول قامت على ibada okusinza Allah azza wa jalla la tasihhu tekubera kutufu Allah azza wa jalla takukkiriza illa bisharutaini okujjako nabo kwakulizo bubiri asasiyaini obukulu ddala mu nsonga eno abakulu singa onokula ibada yo yonna singa onosinza Allah wa tabaraka wa ta'ala mukusinza konna kono bo musinzizaamu imma biqawlin au bifi'lin au bihalin nengo musinziza nga ibada yo bogo okusinza kwo okuzimbidde ku bukwakulizo buno bubiri olwo tasihhu ibadatuka ibada yo bokusinza ko kugenda kutuuka biidhini tabaraka wa ta'ala era Allah agenda kukkiriza
جل وعلا. الشرط الأول أكاكوكوليزا كسوكا مبكوكوليزو obutuukiza ibada yo mubukwakuliza obufuula okusinza kwanti kutuufu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Akakwakuliza akasooka al-ikhlaasu lillah tabaraka wa ta'ala, al-ikhlaasu lillahi jalla wa ala, okukola omulimu ogwo, okukola okusinza okwo ng'okukoze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tusobola ekitiibwa Allah atuwe ikhlaas, tusobola ekitiibwa Allah azza wa jalla atuwe iman, tusobola Allah azza wa jalla atuwe obukkiriza n'okumutya tabaraka wa ta'ala, era atuwe okukola ku lulwe ebbanga lyonna. الإخلاص لله جل وعلا أقول كل الله تبارك وتعالى بأن تكون سليمة من الشرك أو كسين زوكو نكويرانغا كونيه أو كفا الشرك نكويرانغا كتكوفو أو كفا الشرك. فإن كان فيها شرك مزمد لو كسين زوكو كنا بلا موغتكو الله تبارك وتعالى نبي انتو بلالا فإنها لا تقبل مزمد تكوجكو كرزيوا نبي بالصلاة nekuba kuwaayo, nekuba kusibanga kutwa kavaamu, nekuba kukola hijja, nekuba kusoma Qur'ani ekitiibwa, nekuba kukola wadde kuzimba masomero, wadde kukola da'awa, wadde kusaasanya da'awa, wadde kusoma ddiini, kunoonya irimu, zonna ibada ez'ennene bwe zityo singa zibeeramu gattako Allah tabaraka wa ta'ala fa innaha la tasih, mazima tezibeera ntuufu, wala tuqbal, ate era sizikkirizibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baganda bange ne bannyinaza ab'ebitiibwa, abasiraamu ab'ebitiibwa, tukole emirimu gya Allah azza wa jalla ku lulwe era tumusabe nnyo okukola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga bannange kizibu sikifunika okukola nga buli konna k'okola, buli konna k'oyogera mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala onoonyamu kusiimisa Allah azza wa jalla. Mujjukire tulina abalabe abatutomera ebbanga lyonna mu nsonga y'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Omwoyo gwo gwennyini gukutomera, sitaani yennyini ekutomera, okwagala kw'omwoyo gukutomera, osobole okukola nga tukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okoleka bandabe, okoleka bampulire, wala hawla wala quwwata illa billah. Soba Allah tutaase tutuke mu maaso ge nga twakolanga ku lulwe, wala hawla wala quwwata illa billah. Kati bi an takuna salimatan min ashiriki, omulimu ogwo okusinza okwo kuteekeddwa buteekwa kubeera nga kutukuvu, nga kuwonye okuva mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? bwe kunaabeera mu kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala tekujja kukkirizibwa. Allah yagamba azza wa jalla mu suratu Zumar aya 65 ngibino abigamba mubaka we. Allah bunatuka ku aya eno banange newunya bino Allah azza wa jalla aya jengendo basomera essaawa zino ebino Allah azza wa jalla abigamba mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nanyini tawhid, nanyini kusinza Allah azza wa jalla nga Allah bwayagala amusinze tabaraka wa ta'ala, nanyini kubona abonera tawhid ebbanga lyonna abonabona ku lwa tawhid. Omubaka yafa sallallahu alaihi wasallam nga bamuwongodde amannyo bamuvumye, la hawla la quwwata illa billah, bamukubye sallallahu alaihi wasallam. Nekiki tawhidullahi tabaraka wa ta'ala kwawula Allah tabaraka newulira Allah bwamugamba subhanahu wa ta'ala. Allah mugamba nti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah bwagamba tabaraka wa ta'ala eno khitab egendere mbaka sallallahu alaihi wasallam nenga egenderi umma yonna ey'Obusilamu. Allah agamba walaqad uhiya ilayka mazma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nakussako bubaka wa ila alladhina min qablika erena ndisobo waka kwaba bakusooka mu da'awa ena bakusooka mu Busiraamu babageri qabla dhalika before la in ashrakta ne bwonogatta ku Allah azza wa jalla, la in ashrakta bwonogatta ku Allah azza wa jalla, la in ashrakta bwonogatta ku Allah azza wa jalla nosinze bitali Allah tabaraka wa ta'ala, nosinze empooza ekika, nosinze amajinni, nosinze ebyewammwe, nosinze obuwangwa, nosinze amayinja, nosinze emiti, nosinze entaana, nosinze omuliro, nosinze enjuba, nosinze munyenye, nosinze omwezi, nosinze bantu banno, nosinze bamalayika, nosinze eggulu, nosinze ensi. La in ashrakta, singa wagatta ku Allah azza wa jalla, wa singa wagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala, la hawla la quwwata illa billah, singa okola nga byokola tobikoledde Allah subhanahu wa ta'ala, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, mirimu gyo gyonna
jandiweddewo ne giggwawo. Allah n'agitta tabaraka wa ta'ala wala takunanna min al-khasirin, wandibadde mu bantu abafaafaaganiddwa, abafiiriddwa, abatafunyeemu. wala hawla wala quwwata illa billah. wala takunanna min Allah azza jalla Olwalabu lulina amateeka gaalwo agalufuga mu njogera yaalwo, n'ebigambo bino Allah azza jalla bye yagamba omubaka yabiggumizanga. la in ashrakta la yahbatanna amaluka, emirimu gyo gyandifiiridde ddala. wala takunanna min alkhasirin, era wandibeeredde ddala ddala mu bantu abafaafayiniddwa. bwe kibanga omubaka Allah azza jalla bw'atu bw'amugamba, kati ffe olwaleero Allah atugambe ki tabaraka wa ta'ala? Allah atugambe ki jalla wa ala? Allah yagamba azza wa jalla mu suratul an'am, nagamba nti walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. suratul an'am aya ya 88. Allah azza wa jalla nga amaze okwogera ku bannabbi, yaboogerako waggulu wa aya eno, n'aboogerako. kati Allah mu nkomerero nagamba nti walau ashraku, singa bannabbi abo bagattako Allah azza wa jalla lahabita anhum ma kanu ya'malun, ebintu byabwe byonna gyandifudde gye baakola. nga Allah tatunuulidde bwannabbi, nga Allah tatunuulidde ebizonsajja byayise mu kukola abantu okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala, ne bagezeko nakola shiriki bwepa, byonna Allah bisangulawo subhanahu wa ta'ala. Allah tayagala kumugattako jalla wa ala. Allah asinzibwa yekka, la ilaha illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah azza wa jalla. obulamu bwo mumuwe, embeera zo zonna zimuwe, kubanga ye yatonda, yamanyi gwe bweyagala, gwe tobimanyi byoyagala. wallahi Allah yabimanyi byoyagala tabaraka wa ta'ala. kyova olaba nti osalawo gwe olaba nti ebintu ebimu byoyagala okusalawo, ebirala byebijja, kuba Allah azza wa jalla biraba nti byebirina omugaso gy'oli era byebikugasa, kubanga ye yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala. tetugatteko Allah azza wa jalla n'akantu akalala konna. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. omubaka agamba ki sallallahu alaihi wasallam? omubaka agamba alayhi salatu wassalam kama fi sahihaini min hadithi Aisha radhiyallahu anha, oba ashartu athani, akakokulizo akokubiri. tulabye akakokulizo akasooka mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nti obukakolezo bubiri. akasooka al ikhlasu lillah, okola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. akokubiri, akakokulizo akokubiri, an takuna muwafiqatan لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيها ابتداع وإحداث. akakokulizo kokubiri mu bukakulizo obubiri obuzimbirwako okusinza Allah tabaraka wa ta'ala, kukubiranga okusinza kwonna kwokola an takuna muwafiqatan li sunnati rasulillah, kukubiranga okusinza kwokola kukwatagana bulungi nnyo n'enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nga bikwatagana amakulu ng'omubaka bwe yakuyigiriza nga bw'osinza Allah tabaraka wa ta'ala. fala yakunu fihi ibtida'un, tombeera kuzuula mu ibada gy'okola, wa ihdathun, na kuteekawo bintu bipya mu ddiini ya Allah subhanahu, okugunja mu ddiini w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. albid'u albid'atu, ogunja mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, okwongera mu ddiini ebintu ebitaliimu. kati okusinza kwonna kwokola, oba swala, oba kusaala, oba kusiiba, oba kukola hijja, oba kuwa zaka, oba kusoma Qur'ani ekitiibwa, oba kugenda kukola da'awa, oba kulabira bakadde ababiri, emirimu gyonna egy'obusiraamu Allah gye yatuteekako tabaraka wa ta'ala, tuyina kuyita mabega wa mubaka sallallahu alaihi wasallam, yayina otutwala n'obubaka obuve wa Allah subhanahu wa ta'ala nga tutwale wa Allah tabaraka wa ta'ala. kati omulimu ogwo munnange okusinza Allah okwo kwokola, an takuna muwafiqatan li sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, okwera nga omulimu ogwo gukwatagana bulungi nnyo n'enjigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, gukwatagana bulungi nnyo n'obuluŋŋamu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nga tiguliimu bukuzuula kwonna mu ddiini y'ekitiibwa Allah azza wa jalla. naam, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, oba Allah agamba azza wa jalla okusookera ddala mu surati Al Imran, agamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah agamba mbaka nti bagambe nti bwe muba mwagala Allah azza wa jalla, in kuntum tuhibbuna Allah, bwe muba mwabaddu mwagala Allah azza wa jalla, mwagala abasiimwe, mwagala okumusinza, mwagala abawejjana, mwagala abawonya omuliro, in kuntum tuhibbuna Allah, bwe muba mwagala Allah tabaraka ta'ala fattabi'uni, mungoberere nze Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. tuyina goberera mbaka alayhi salatu wassalam, fattabi'uni yuhibbukum Allah,
mugoberere omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah ajja kubaagala amakulu birembe bimwagala ku Allah azza wa jalla ajja bibawa nga mugoberedde omubaka sallallahu alaihi wasallam omubaka yatulaga ekyokukola alayhi salatu wassalam omubaka yagamba alayhi salatu wassalam mu hadith ya Aisha radhiyallahu anha ilimu Bukhari Muslim baka gamba ti man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun ay mardudun alayhi la yuqbalu minhu ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam ti man amila amalan omuntu yenna akola omulimu gwonna gwakola laysa alayhi amruna nga teguliko njigiriza yaffe teguliko sunna zamba teguliko bulungamu bwa mubaka sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun omulimu ogwo gudizwa na nyirigo tagufuna mumpera bal afuna musango mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka taala okola ebitali mu ddiini afuna omusango mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka taala ate omusango omunene si busango sango buno agazambi amatono wabula ezambi eddene lyennyini kubanga la hawla wala quwwata illa billah abiraga mati omubaka sallallahu alaihi wasallam ayina bye yalekayo byatannyonnyola ninga Allah agamba ti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan يا الله قامت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا السورة يجتيب وكانغم بك صلى الله عليه وسلم agenda kufa obubaka bumazeyo bwonna buwedde okubuwa abantu agenda wa Allah tabaraka wa taala gwe nojja n'oyongeramu oba n'ojjamu wala hawla la quwwata illa billah wefudde ki ya akhil karim ebintu omusajja muleke nga bwe yabireka omusajja alayhi salatu wassalamu w'ekitiibwa yafana atambula nagenda ebintu nga bwe yabireka bwe birina okubeera tetulina kukyusa bintu bya mubaka sallallahu alayhi wasallam nga bwe yabireka bwe birina okubeera kweetantala nga gwe weyita nti nno osinza nnyo nga weyita nti nno oba oyagala nnyo nga weyita nti nno oba nti gwe kugamba oba engeri yonna gy'onoyita yonna ng'oyagala ogobera mubaka sallallahu mu ngeri gy'atalagira munango jasanga ebizibu binene mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala lw'ensonga eyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ti akalombolombo akokubiri mu kusinza kwaffe Allah tabaraka wa taala an takuna muwafiqatan li sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam mwegendereze okusinza Allah kwonna kwe tusinza kuyina kubeera ku bukwakkulizo bubiri era nga kyekigambo la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah era yensonga lwaki Allah azza jalla bwe yali ategeka empaji z'obusiraamu zino empaji esooka yeeno gye tuliko yennyini essaawa zino yempaji esooka n'agamba nti empaji esooka mu busiraamu shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mpaji emu ng'eyina emitunsi ebiri gye gino ekitulwa bakati essaawa zino emitunsi egyo kwe kuzimbira okusinza kwaffe kwonna an takuna al-amala khalisan lillah okubeera omulimu nga gukoze ku lwa Allah tabaraka wa taala amakulu nti la ilaha illa Allah tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah tabaraka wa taala amakulu nti gw'osinza yekka era gw'okolera emirimu kati muhammadun rasulullah omubaka wa Allah azza wa jalla mubaka we era muddu we yatulagirira ekyokukola wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naam ashiriku في عبادة الله تبارك وتعالى أوغتك الله عز وجل مكمسين ذات أبرقنا ببتيبا فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك أيا كان هذا المصروف له ولا حول ولا قوة إلا بالله omuntu yenna akyusa okusinza kwonna okw'emiteeko gyonna n'akutunuza etali Allah subhanahu wa ta'ala n'asinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa mushrikun abeera mushiriku abeera mukafiri abeera agattako Allah tabaraka wa ta'ala ayyan kana hadha almasrufu lahu ye kyonna kyawadde okusinza kyonna kyawadde okusinza kasita kisinza kasita kyusa mu miteeko gy'okusinza nakiwe atali Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyonna kyabawadde okusinza abeera mukafiri wala hawla wala quwwata illa billah sawa'an kana sanaman oba sanamu lyasinziza au hajaran oba jjinja lyasinziza au shajaran oba muti gwasinziza au jinnan oba jjini lyasinziza mayembe au insan oba asinziza muntu ng'abantu bakola mu kusinza kabaka au hayyan oba asinziza mulamu au mayitan oba asinziza mufu faman sarafa shay'an min anwa'il ibada lighayri Allah فمن صرف شيئا من أنواع الإبادة لغير الله جل وعلا فهو مشرك بالله تبارك وتعالى omuntu akyusa okusinza kwonna okw'ebika byonna
nakuwa bitali Allah tabaraka wa ta'ala mazima ddala abeera mushiriku abeera mukafiri wala hawla wala quwwata illa billah. Twagamba luli ti ashiriku huwa a'zamu dhunubi, okugatako Allah tabaraka wa ta'ala lye zambi erisingira ddala okubeera waggulu, lye likaŋŋaŋŋa, lye lisookerwako, okumanya binnyo lye lisookerwako. Omuntu bw'alifiirako Allah azza jalla tagenda kumusonyiwa. Wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah asonyiwa abantu bonna ebbanga lyonna lye bakoze agazambi aganene, naye kasita omuntu aliko ezambi erya shiriki ery'okugattako Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kuddamu kufuna ku mirembe ng'afudde okuva mu nsi nga mukafiri. Era Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali ayogera amazambi abantu ge bakola, ezambi ery'okugattako Allah azza wa jalla lye lyasookera ddala ku lupapula. Awwalul muharramat lye zambi eriri ku topu w'amazambi gonna, lye lisooka ku lukalala, lye lisooka ku lupapula. Ashiriku billahi jalla wa ala, ogattako Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba azza wa jalla mu suratu al-an'am aya 15 Allah gamba nti qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti qul, bagambe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ta'alu mujje atlu ma harrama rabbukum alaykum, mbasomere ebyo Allah byabagaana tabaraka wa ta'ala, mbasomere ebintu byonna ebya haramu Allah byagaana subhanahu wa ta'ala. Mujje bagambe Muhammadin ta'alu mujje atlu ma harrama rabbukum alaykum, mbasomere mbabuulire mbayigirize ebyo Allah azza jalla byafuula haramu kummwe, byatayagala mukole, ekisookera ddala ku lupapula. Alla tushiriku bihi shay'a, temugattangako ekintu kyonna Allah tabaraka wa ta'ala, temugattangako ekintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagaana jalla wa ala nagamba mu suratul Isra aya 22 nagamba ti la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Awekitiibwa Allah agamba tabaraka wa ta'ala ti la taj'al ma'a Allahi ilahan akhar, tofuulanga tosinzanga Allah azza wa jalla n'omugattako bukatonda tonda obulala, n'omugattako kakatonda akalala akasiru akatalina magezi. Wala hawla la quwwata illa billah. Ogato osinza oti Allah ate nosinza n'ejjinja, nosinza Allah azza jalla ate nosinza n'entaana, nosinza n'abafu, nosinza n'emiti, nosinza ne bantu bano nga tosinza Allah tabaraka wa ta'ala. Gw'olaba ddala nti bw'oteekeddwa okola, oddira muntu munno omufuule nti Allah tabaraka wa ta'ala ng'ate ne w'osaala. Wala hawla la quwwata illa billah. Allah gamba la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara, togezanga n'oddira ekintu kyonna n'okigatteko Allah tabaraka wa ta'ala. Bono chikola fataq'uda madhmuman makhdhula, ogenda kuddawo, ogenda kutuulawo, ogenda kusigalawo nga madhmuman ovumirirwa. Wala hawla la quwwata illa billah. Wekusira nga ovumirirwa ate nga makhdhulan nga ng'olekebbwawo toli agenda kutaasa. Madhmuman ogenda kubeera nga ovumirirwa, ekigambo ekyo kitegeera. Ate nga makhdhulan oba oliawo nga olekeddwawo. Allah agenda kuvumira tabaraka wa ta'ala, abantu nabo bagenda kuvumirira, n'omwoyo gwo gwennyini gukuvumirira. Fataq'uda madhmuman ovumirirwa. Lwaki? Olwa shiriki, olw'okugattako Allah tabaraka wa ta'ala. Ate nga makhdhulan ogenda kulekebwawo, tewali agenda kukutaasa. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo okutaasa kwonna kuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ani agenda tutaasa mu nsi? Ani agenda tutaasa nga tuyimiridde maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala? Omuntu bw'alijja ne shiriki mu maaso w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubeera ati, agenda kusira nga madhmuman nga makhdhulan, avumirirwa ate nga alekeddwawo, tagenda kubeera nga ataasibwa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah tutaase tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba azza wa jalla mu suratul Isra aya ya 39 Allah gamba nti wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Tunira aya zino, wala taj'al, Allah ganyi, wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhara, togezanga noddire ekintu kyonna n'okifuula katonda n'okigatta omu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Fatulqa fi jahannam, ogenda kukasukwa mu muliro maluman ng'onenyezebwa, madhuran atenga ya subhana ay matrudan, obeere ng'oli wala nnyo n'okusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala.
oberanga weesambye Allah tabaraka wa taala. Wala taj'al ma'a Allah ilahan akhar, togattanga ko Allah azza wa jalla bukatonda tonda kakatonda konnambu katonda tondo obwekisiru mu bitonde bya Allah bye yatonda tabaraka wa taala, nokagatta ko Allah azza wa jalla, fatulqa fi jahannam, bono chikola fatulqa fi jahannam, ogenda kukasukwa mu muliro jahannam, wala hawla wala quwwata illa billah. Kyokka okasukamu maluman, ng'onenyezebwa, madhuran, nga oli wala nnyo n'okusasira kwa Allah tabaraka wa taala. Talumuka nafsuka, omwoyo gwo gwennyini gukunenya, gugamba naye ddala ddala ebintu by'osinza bitali Allah tabaraka wa taala, nga Allah yakutonda azza wa jalla n'osinza bitonde obutonde. Talumuka nafsuka, omwoyo gwo gukunenya. Wayalumuka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akunenya tabaraka wa ta'ala nenkutonda n'osinza ebirala. Wal khalq, n'ebitonde byonna bisigaddewo bikwewuunya era bikunenya era bikuwako obujulizi nti oli mushiriku, oli mukafiri, ogattako Allah tabaraka wa ta'ala. Ate madhuran ay mub'adan min kulli khair, ogenda kubeera wala nnyo na buli kirungi kyonna. Ibn Abbas agamba ne Qatada nti maturudan, ogenda kubeera nga weesambiddwa, ogobeddwa mu kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nenga kicho nekikutuusa ku ekyo kwagala nsi, kwagala kuwangalira mu bulamu bwansi, obutayina kiseera kiryawo nti n'ogenda buwangalamu emyaka n'emyaka, wabula nti ogenda kuwangala mu myaka na myaka odde mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi myaka 7, myaka 6, myaka 4, myaka 3, khalasi ng'oyanjula nga kiggwa. Wallahi Allah byeyeetaga akaseera ko dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, ngabo yagissa ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ngabo yagissa ku mubaka sallallahu alayhi wasallam, Allah bwajagala tabaraka wa ta'ala. Allah agamba azza wa jalla, agamba nti fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhara, tokowoolanga ebintu ebirala byonna ng'obigattako Allah tabaraka wa ta'ala, tosabanga ebintu ebirala byonna ng'obigattako Allah tabaraka wa ta'ala. Fala tad'u, tokowoolanga, tosinzanga, ma'a Allahi, ne Allah azza wa jalla, ilahan akhara, katonda omulala, bukatonda tonda obulala tokikolanga. Lwaki? Fatakuna min almu'adhabin, bw'onookikola ojja kubeera mu bantu Allah bagenda okubonereza tabaraka wa ta'ala. Naye gwe Allah kwatika kubonereza olwa shiriki nga togenda kuva mu muliro olwa shiriki lwakugatte ku Allah tabaraka wa ta'ala. Bwanga omuntu agatte ku Allah azza wa jalla kwagala bulamu bwansi, yesobola ki agatte ku Allah tabaraka wa ta'ala? Naye obulamu bwatuuka kiseera obulamu ne buggwaawo, nadda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, ng'ebintu byemugattanga tebisobola kumutaasa, tebisobola kumujja mu kanyigo, kubanga nabyo bitonde butonzi Allah yabitonda tabaraka wa ta'ala. Kati munnange ow'ekitiibwa nkugamba nga nange nze nsooka okwegamba ensonga zino, tifala tad'u, togezangako n'okowoola n'osaba ma'a Allahi, ne Allah azza wa jalla, ilahan akhara, ng'okowoola katonda omulala atali Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakuna min almu'adhabin, ojja kubeera mu bantu Allah bagenda okubonereza tabaraka wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah tutaase tabaraka wa ta'ala, Allah tutaase. Nenga fala yajuzu an yattakhidha ma'a Allahi siwahu fil ibada, tekikizibwa muntu yenna kugattako Allah azza jalla mu kumusinza. Lianna al ibadata, kulokubanga okusinza, haqqun khalisun lillah, kwa mazima era kivunaanwa era nga tutukuza okusinza okwo era ekivunaana ekyo nga kya Allah subhanahu wa ta'ala. La yastahiquha ahadun ghayra Allahi azza wa jal, tiwali yenna kigwanira, tiwali yenna gwe kikakatako okujjako Allah azza wa jalla. Okusinza kukakatako Allah subhanahu wa ta'ala, gwe tulina okusinza, era okusinza kugwanira Allah subhanahu wa ta'ala, so si bitonde Allah bye yatonda tabaraka wa ta'ala. Kalugana bitiibwa twegendeze ensonga ezo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subiratu bihadha alkalam biidhnillahi subhanahu wa ta'ala kifaya. So kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atumalire, atufule banna tawhidi ebbanga lyonna, atufule abantu abamawula ebbanga lyonna, atufule abantu abagoberera omubaka sallallahu alayhi wa sallam, omubaka abeerenga ng'ali mu maaso gaffe nga yatuvuga n'obubaka obwava wa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'atutwala mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange obulamu butono, obulamu bumpi, obulamu wallahi si bwaffe,
tetumanya we bukomekereza tomanya we ogenda munnayi komekereza Allah yagamba tabaraka wa ta'ala ti wala tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir suratul Luqman ngegwera ko aya sembera yoddala omuntu temanyi omwoyo tegumanyi omuntu tamanyi kiche gugenda kufuna ncha wallahi tomanyi kiche ogenda kufuna ncha tomanyi kiche ogenda kufuna ncha wala tadri nafsun madha taksibu ghada omwoyo tegumanyi ugenda kufuna chencha wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut omwoyo tegumanyi kugenda kufira wala hawla la quwwata illa billah lwaki tuva mushriki lwaki tuva mubyobuwanga ya akhi alkarim ya ukhta alkarima ebyobuwanga bigenda kugasaki lwaki tubivamu lwaki tuva mu mpewo z'ekika lwaki tuva mu bubaani mu dduwa ezitakkirizibwa zirimu okugattako Allah tabaraka wa ta'ala lwaki tuva mu shiriki na bukafiri na kuzuula mu ddiini y'ekitiibwa Allah azza wa jalla obulamu ddala obwesiga ogenda kuwangala bbanga ki ogenda kuwangala bbanga ki Allah subhanahu wa ta'ala ogenda mugamba ki ogenda mugamba ki nga wawulira nga boogera ku tawhid wawulira nga boogera ku bintu ebyonoona tawhid wawulira nga boogera ku sunna wawulira nga boogera ku butazuula mu ddiini y'ekitiibwa Allah azza wa jalla nenga la tubaali nga tofaayo kati akaseera kano ogenda mugamba kyoyimiridde mu maaso ge nenga wagenderanga ku byobuwangwa wagenderanga ku mpewo z'ekika waddangayo mu kyalo empewo zikufuweko bajjajja naki wahakadha n'osenya emiti gy'emikisa n'oteeka ebiwuziwuzi ebiddugala ebitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala n'obiteeka mu wallet mu by'emikisa Allah aliridde wa tabaraka wa ta'ala Allah aliwa jalla wa ala alaysa Allahu bikafin abdahu abaffe Allah tamalira mudduwe Allah tamalira mudduwe tabaraka wa ta'ala Allah nakutonda nga wali mazzi agayingira mu nabana wa mama wo Allah natandika okutonda gwe tabaraka wa ta'ala noze naku 40 ne 40 amalala Allah nakutonda tabaraka wa ta'ala na 40 amalala Allah nakufuwa mwoyo subhanahu wa ta'ala ennaku 40 ng'oli bizizi biryawo tebina makulu ennaku 40 ngofusa ekitolotolo ky'omusaayi kisaayisayi ennaku 40 ngofusa ekinyamanyama kitandiko kubeera mu shakiri y'omuntu ennaku 40 Allah nakufuwa mwoyo tabaraka wa ta'ala n'otandika okula Allah nakulenta mu nsi subhanahu wa ta'ala irizi zaliriddawa ng'oli mutulo wa maama wo emyezi 9 irizi zaliriddawa okusala emisale gy'ekikaafiri egy'ekishiriku byaliriddawa ng'oli mutulo wa maama wo emyezi 9 byaliriddawa kati mwejinga no ku nsi mu musiba irizi simena kinaki byaliriddawa ng'oli mutulo wa maama wo emyezi 9 bannange ebintu tubijjemu okusaaga ebintu tubijjemu omuzannyo ebintu tubijjemu wennanga omuzannyo tugenda maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala maadha naqulu lakum tugenda mugamba ki nga twagattanga Allah tabaraka wa ta'ala abantu mubiikidde ebyobuwangwa ate eno mwagala obusiraamu eno mubitiga ebyobuwangwa mubiikidde ebyobuwangwa bibali obulamu bwonna buli byabuwangwa mweddira musinza kabaka ne mweddira ne muharamisa ebintu Allah bye yahalalisa ne muhalalisa ebintu Allah bye yaharamisa tabaraka wa ta'ala amuli mu kasasiro omwo ogenda kuvadde mu kasasiro oyo era musuubidde oyo kasasiro omugenda mu bbanga ki era Allah wakutwalirawo tabaraka wa ta'ala ng'okyeddira ng'oza endiga eri haramu okugira ng'oza ensenene ziri haramu okuzirya oza obutiko buli haramu okubulya oza ente eri haramu okugirya oza ekkobe liri haramu okulirya ebyo kasasiro oyo g'otuuka naye mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda mugamba ki ti Allah munnange endiga wagikkiriza nenze nagamba nga nti eri haramu era nagananga abantu era tetwagiryanga nti eri haramu yakida gye twalina ogenda bite byotyo mbugweruja simenye gweruja mutokezi wate kuwasana ruja simenye bikinaka ni kasasiro oyo buluganda tukane mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala bannange tukyalina obuzibu bw'amaanyi tulina okulongoosa enzikiriza yaffe mu Allah azza wa jalla al-islamu aqida tambathiku minha shari'a وتنظم هذه الشريعة شؤون الحياة كلها ولا يقبل الله عز وجل شريعة قوم قط إلا إذا صحت عقيدتهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. نعم.